Oluvannyuma lw'okumwanjulira evudde mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka oguwedde, Minisita Janet Kataha Museveni ategeezezza nga wakyaliwo obwetaavu obwa minisitule okugenda ng'esomesa abazadde ebirungi ebiri mu kusomesa abaana n'ekigendererwa eky'okukibaagazisa. The parents must know that they have a role to play. The role to play does not just necessarily mean uniforms and lunch and only. It also means educating their own children, that they need to study and do exams, that they shouldn't use any other means to do exams to pass without answering the questions of the exams. Yenyamidde okufuna amawulire nga waliwo amasomero agalimu enkola ya bonna basomyo agajja ssente ku bazadde nga kino kiyinza okulemesa abayizi ava mu maka amankuseera okusoma. You know that the president has been talking against that for a long time, and we're going to continue to tell the schools and head teachers that UPE and USE schools are supposed to be free. Avumiridde omuze gw'okubba ebigezo ogukyali mu masomero n'ategeeza nga bagenda okutuula n'ekitongole ky'ebigezo kya UNEB okussaawo ebibonerezo eri abo abagwenyigiramu. But sometimes it is actually the parents who go and steal and collude with the teachers to get the questions before time so that we bring them to school to do the answering. So the children learn from where they grow. Tangazizza eggwanga ku nsonga y'okuggala amasomero ga Bridge Schools yabeera ennyo ku mimwa gy'abantu. They started schools in this country without registration. That was the problem. And then they were operating on a foreign curriculum. We have basic requirements here in this country that must be that everybody who wants to introduce a private school must have, but we wouldn't go by those. Awabudde abazadde abalowooza nti abaana ba gavumenti bw'atu n'asaba abantu bonna okuyamba ku minisitule gy'atwala naddala bannamawulire okumalawo abaana batasoma ku nguudo. We need to have a role that is joined both by government and by the communities where the children come from. We cannot afford to have a nation where parents just have children and let them go onto the streets and let them loiter in the country and say that the children belong to government. Ye Minisita Jesse Muyingo mu Luganda alambuludde ebyogeddwa Minisita Museveni omuli okunyigiza okulwanyisa omuze gw'okubba ebigezo. Omwana omuto omuyigiriza okubba ng'akyali muto manya nti otendeke omutemu omubbi agenda okubonyaabonya ensi. Tujja kukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga obubbi bwonna obw'ebigezo mu buli ngeri yonna tubulwanyisa. Asimya ab'ekitongole ky'ebigezo olw'obwangu bwe bataddemu okufulumya ebigezo bino nga kino akyesigamizza ku tekinologiya n'amagezi ag'ekikugu ebyalambikwa mu manifesto y'ekibiina ky'NRM. Okusinziira ku Minisita Muyingo, ebigezo bifulumiziddwa mangu olusobozesa abazadde okuteekateeka abaana batandikire wamu okusoma n'abalala. Awatali kufiirwa kuba kati ebigezo bifulumya mu budde n'abaana balina kutandika okusinziira ku pulogulaamu awatali kuwona kadde konna. Ndi Agnes Bulega ne Obedi Lutale wano ku ofiisi ya Prime Minister mu Kampala.